Assalamu alaikum. Qur'an mu Luganda. Olwaleero katuyige ku ssuura eno, Suratul Masad. Abamu bagiyita Tabbat Yada, eyogera ku mwami Abu Lahabi, nga Allah ayogera ekibonerezo ekigenda okumutuukako olw'ebyo byonna bye yakola okuyigganya Obusiraamu. Mu bufunze tugenda sooka tuyige ku mwami ono Abu Lahabi yaani, then tuyige essuura. Ku nkomerero tulabe ekibonerezo Allah kye yamuwa era enkomekerero ye nti yafa atya, biki ebyamutuukako ng'essuura emaze okukka okulambika nti Allah munyiivu gy'ali era agenda kuba afuna ekibonerezo wamu ne mukyala we Bidin Rahman. Omwami ono Abu Lahabi amannya ge amatuufu amazaale ye Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib, nti ye Abdul Uzza mutabani wa Abdul Muttalibi, era ng'erinnya eryo Abdul Uzza kitegeeza nti omuddu wa bakatonda, ng'erinnya kitaawe lye yamuwa. Naye yali alina nickname ye nga ye Abu Lahabi. Abu Lahabi nga kitegeeza father of the flame, abamu bakiyita father of the fire, nti omuntu ow'obusungu. Yalina obusungu nnyo nnyo nga olaba omuntu nga waba anyiize alina obusungu obw'amaanyi. On top of that yali musajja mulungi, nga musajja mugezi, nga musajja mujagujagu, nga musajja asanyusa, ng'alabika bulungi. So kuva buto kitaawe yali yamuwa erinnya Abu Lahabi nga nickname era nga naye ayagala odyeyita, naye nga yali muwala nsonga yali muvubuka mukyamufu, yali mwana mukyamufu, mwana mulungi alabika bulungi asanyusa, naye nga deep inside ye muli omutima gwe gwali nga mukambwe, ng'alina obwo obukambwe obwo obw'amaanyi obusungu. Kyova olaba lyali lyamukalirako nti father of the flame. Neekula nga ye nickname ye era naye ng'agyagala nnyo okugyemuyita. Kyova olaba erinnya lye erya ddala ddala teryawulikika nnyo, ate erya Abu Lahabi lyo ne libeera nga limanyika nnyo 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 erinnya we liva. Era tulaba nga abamu ku baganda ba Abdul Uzza oba Abu Lahabi kuliko Harith, kuliko Abdallah, oyo Abdallah yali taata omutuufu owa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kuliko Zubairi, kuliko Abu Talibi, oyo Abu Talibi ye yakuza Nabbi nga kitaawe amaze okufa nga ne jjajjaawe amaze okufa. Muhammad n'adda mu mikono gya Abu Talibi. Kuliko Abasi, kwaliko Hamza, kwaliko Hajiri ne Mukawwim. Famire eno yali y'Abakuraish ng'eva mu kika kye bayita Hashimu clan, era kye kimu ku bika ebyali bisinga obunene mu Makka ate nga bye bisinga ssente n'obuyinza. Therefore kitegeerekeka nti Abu Lahabi yali ava mu famire ennene, famire ey'obuyinza, era naye yalina obuyinza. Ekitegeera nti ssente zaaliwo. Tumulaba nga awasa mukyala we Ummu Jamil. Ummu Jamil ono naye yali ava mu Makka mu kika ekiyitibwa Umayya tribe, ate nga nakyo kye kimu ku bika ebinene ebiri mu Makka. Therefore n'omukyala yali ava mu famire nga nnene nga ssente weeziri. Era omukyala ono yazaala abaana babiri mu Abu Lahabi. Omu baali bamuyita Utba, omulala nga bamuyita Utayiba. Well, Abu Lahabi yalinayo abaana abalala okuva mu bakyala abalala, ng'era alina n'omuwala gwe bayita Dura. Nti ekiseera kituuka abaana bano ne bakula. Bwe bakula Utba n'awasa muwala wa Nabbi Muhammad ayitibwa Rukayya, ate Utayiba n'awasa muwala wa Nabbi Muhammad ayitibwa Ummu Kulthum. Era nga tulaba ne muwala wa Abu Lahabi Dura afuumirwa mutabani wa Nabbi Muhammad ayitibwa Zaid ibn Harith. Harith ono tumumanyi, yali omu ku bataata ba Nabbi. Kitegeeza Zaid yali mwana wa muganda wa kitaawe, naye ng'omwana ono Nabbi Muhammad ye yamukuza.
yes yamugyayo ewa kitaawe n'atandika okubeera naye n'amukuza n'afuuka mwana we. So ekiseera bwe kyatuuka okufumbirwa, Zaidi n'afumbirwa muwala wa Abu Lahabi ayitibwa Duura. Era bwe bamala okufumbiriganwa, obufumbo bwayimirirawo until obusiraamu we bwajja. Muhammad n'atandika okutambuza obusiraamu, okuspreadinga message. Mu busungu obungi Abu Lahabi bwe yayina, n'afoosinga batabani be okudivoosinga bawala ba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. N'abagamba mulina okukikola oba si kyekyo ngenda bazaalukuka. Era abaana ye solution yokka gye baayina, ne badivoosinga bawala ba Nabbi. Era bwe butyo obufumbo bwonna ne bukoma awo ne bakiggala. Ne kibeera nga tewakyaliwo obufumbo bwonna obwo obwali bwateekebwawo. Ne bakiggalira awo, endagaano z'obufumbo zonna essatu ne zikoma awo. Then tulaba nga later ng'akaseera kamaze okuyitawo, obusiraamu bwaddamu ne buyingira e Makka ne busaasaana. Era tulaba nga Utba ne Duura be bamu ku baana ba Abu Lahabi abakkiriza obusiraamu ne bakkiriza ne bayingira obusiraamu, which is good, alhamdulillah. Naye nga be bayogerekekako ng'abaana ba Abu Lahabi abaamala ne bakkiriza ne bayingira obusiraamu. Kitiibwa tukiddize Allah. Allahu akbar, la ilaha illallahu, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamdu. Tulaba nga kasita omubaka yatandika okusomesa obusiraamu, Abu Lahabi y'omu ku baalaga empisa embi eri Muhammad ne famire ye n'eri obusiraamu bwonna in general. Abu Lahabi ne mukyala we baamutulugunya nnyo mu bintu bye tugenda okubeera nga twogerako ebitonotono mu ngeri gye baamuyigganyizaamu. Naye nga yali yeemanyi obuyinza, nga beemanyi ssente, therefore nga bamanyi teri n'omu asobola bagambako era teri n'omu asobola kolaki bakomako. Imagine yali ava mu famire ey'omunene, like yali ava mu famire ya Nabbi Muhammad. Can you imagine okubeera nga famire gy'ovaamu ye famire ey'omubaka, naye ate ekyo n'otakikozesa ng'olukisa okubeera nga naawe oyingira obulamu obw'okwesiima? Okitegeera, yafiirwa nnyo, okufiirizibwa kwa maanyi nnyo. Naye nga tulaba nti yalina empisa embi ezisembayo z'otalabangako muntu yenna yali azikoze munne, naye nga ye azikola, ate ng'azikola mu lwatu nga buli omu alaba. Nga bwe tulaba abalabe b'obusiraamu bamanyi teri asobola bakomako, teri asobola bagambako, therefore buli kimu bakikolanga bwe bakola ki, bwe bwagala. Naye ebyo byonna nga Allah bwe yadiiringa ne Abu Lahabi, kuba yasindika essoola eno ng'agamba nti ngenda kudiiringa naawe, teri mwana wa muntu agenda kusobola okuleka nze ngenda okwekwatiramu. Therefore n'ebigenda mu maaso mu busiraamu, nkakasa nti abatuyigganya eno essoola bandigyetegereza. Essoola eno Allah yagisindika ng'alaga ekibonerezo oba ebibonerezo ebigenda otuuka ku mwami oyo abadde ayigganya obusiraamu wamu ne mukyala we, ng'alaga ebibonerezo ebikakali ebigenda obbatuukako. Therefore ne abantu abatuyigganya mu famire, kiba kitulaga nti Allah abamanyi era ajja kukola ki, ajja kudiiringa nabo. Abantu abayigganya obusiraamu mubamanyi, n'akwata obusiraamu ne beeyisa nga bamanyi bo tewali n'omu asobola bakwatako. Bonna tubateeka emikono gya Allah, kuba eno essoola etulaga nti buli kimu Abu Lahabi kye yali akola ne mukyala we Allah yali akirabira ddala, era nga ali willing okuteekayo omukono gwe asobole okulaga amaanyi ge. Ebiseera bino Abu Lahabi yatabuka nnyo eri obusiraamu, ate ng'obusiraamu bwakajja eri omubaka, mu butuufu nga amunyigiriza, ng'amulemesa mu ngeri ez'enjawulo nga bwe tugenda ozziraba. Naye Allah assa essuula eno ng'alinga azzaamu Muhammad amaanyi nti ekizibu eky'amaanyi ky'obadde osanga bwe nti bwe ngenda okukola ki, okukikola, bwe nti bwe ngenda okudiiringa nakyo.
okitegeera yalinga engeri emuzzaamu amaanyi nti bwe mba nsobola okudiringana kino ekizibu kuba nkiraba kikumenya kizibu kyamaanyi muntu wa famire memba okitegeera taatawo muto ovuddeyo oyogere ate ali mu kugamba abantu nti olimba mu njogera y'ennaku zino bagamba alimba so kyali kizibu kyamaanyi yali challenge y'amaanyi okubeera ng'omuntu wa famire avaayo mu lwatu n'akuwakanya era Allah yali amulaga nti ngenda kudiringa nakyo ate bwe mba nsobola okudiringa nakyo kino nga bwe kifaanana mu buzito bwakyo n'amaanyi gaakyo tewali kizibu kigenda kubeera kyamaanyi mu maaso gange byonna ebirala by'onaasanga era nja sobola okukola ki okudiringa nabyo era kyongera otuwa essuubi nti ebizibu bye tuba tuyitamu Allah aba abiraba era eyongera okutugumya nti luliba lumu Allah alivaayo n'adiringa nabyo kubanga ye mu maaso ge si byamaanyi era si bizito nga bwe bifaanana inshallah ta'ala. Olunaku lumu omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam lwatandika okuweereza obusiraamu mu lujjudde lw'abantu yalinnya kasozi k'Eswaffa n'atandika okukoowoola abantu wasabbaha mukuŋŋaana obuzibu butujjidde nga yakikola bw'ati oba yakoowoola mu nkowoola bw'eti kuba ye yali culture ye yali tradition ye yali enkola nga wabeerawo omulaba alumbye oba ng'olina obubaka bw'oyagala okutuusa ku bantu ng'obakoowoola mu nkowoola y'emu therefore bw'atyo bwe yabakoowoola era abantu ne bajja ne bakuŋŋaana bwe baamala okuŋŋaana n'atandika okubagamba nti bwe mbagamba nti nno emabega w'olusozi wagenda kuvaayo embalaasi zijje zibalumbe zitandika obbagajambula munanzikiriza abantu bonna ne bagamba of course tukumanyi ng'omusajja ow'amazima tuyogerangako kya bulimba therefore buli kimu ky'oyogedde era tuba tukola ki tukikkiriza n'abagamba kati nno obuzibu bubajjidde Muhammad n'atandika n'abagamba bannange obubaka bunzijidde nga tulina okusinza Katonda omu oyo yatonda eggulu n'ensi nga tetumugaseeko bakatonda balala anaakikola bw'atyo agenda kufuna obulamu obw'okwesiima wano ku nsi ne mu bulamu obw'oluvannyuma ate anaagaana ebibonerezo ebikakale bimulindiridde ng'amaze okuva mu bulamu obw'ensi eno Abu Lahabi teyamulinda kumalayo n'amugamba tabban laka Muhammad okuzikirira kubeere ku ggwe ekikolimo kibeere ku ggwe biki ebyo by'oyogera bino bye bituyisizza wano otumalidde obudde tuli bantu bakulu tulina ebyokukola yefe abamu ku banene ba kuno mu Makka okitegeera yefe abamu ku banene wano ffe tusalawo kyekyokukola n'eki kye tutalina kukola gwe gwani ava eri n'otandika okutuwa ebiragiro mwe tukole bwe tuti oba tusinze bano tetulina kubasinza gwe gwani yeffe tusalawo wano mu Makka yeffe abamu ku banene kumpi Makka yaffe gwe gwani avaayo n'otandika okutuwa ebiragiro n'ayombera ddala nga olaba omwana omutoye bw'ovaayo n'omugambako tugeze omusanze akola omusango n'omugambako n'ayimirira n'akugamba gwe gwani aŋŋamba si ggwe kitange si ggwe mmange tondiisa olina buyinza ki okuvaayo n'oŋŋamba so naye bw'atyo ye reaction gye yavaayo nayo nga mukambwe nnyo nga musunguwavu nnyo babamalidde obudde laba ebibayisizza mbw abakangatiisa ku bulamu obw'oluvannyuma ani amugambye nti obulamu obw'oluvannyuma abuyinako omukono ani aba omutegeezezza alaga bujulizi ki nti nno waliyo obulamu obw'oluvannyuma era ebibonerezo eby'amaanyi bitulindiridde musunguwavu nnyo era nga mukyankalamu Muhammad taata w'omuto yamumalamu amaanyi si gwe yandisuubidde ayimirira mu bantu n'atandika omwegaana n'atandika omuyita omulimba n'atandika omuyisaamu amaaso kyamukuba wala nnyo bo baalowooza azze kutwala bukulembeze okitegeerayo azze bamalamu maanyi abakulembere so ng'ekituufu bwali bubaka era akaseera tekaayita k'amaanyi kaali katono aya zino 5 eza Surat al-Masad ne zikka lumu
taata wa nabbi Muhammad eyamukuza Abu Talibi yavaayo n'akuŋŋaanya bafamire memba abantu ba famire bonna ng'Abakuraishi batabukidde Muhammad baagala kumutta. N'avaayo n'agamba bannange tuyimirire wamu tusapootingaani omwana waffe Muhammadi. Abasinga obungi bakkiriza ne babeera nga yadde tebakkiriza busiraamu kuba ne taata we yennyini oyo Abu Talibi teyali musiraamu era teyakkiriza busiraamu paka okufa kwe, naye yamusapootinga omwana waabwe baleme kukolaki kumutta yadde okumutulugunya abasajja Abakuraishi. Era abafamire memba abasinga yadde tebakkiriza busiraamu bamusapootinga. Naye abatono ennyo omwali ne Abu Lahabi baali bawulirira ddala nga balina ekiruyi eky'amaanyi baagala kumutta, baagala kumusuuza, nga bakambwe nnyo gy'ali. Actually, Nabbi Muhammad taata w'omuto Abu Talibi we yamala okufa, Nabbi Muhammad n'atandikanga okutambulanga mu butale ng'agenda abuulirira abantu ekigambo eky'obusiraamu, bannange munyweze Allah, musinze Allah omu. Nga waava Abu Lahabi amuvaako mabega n'abasajja be nga bagamba Muhammad alimba, mu njogera y'ennaku zino bagamba alimba ng'amuwakanyiza ddala mu lujjudde, ng'ebigambo byonna Muhammad by'asomesa Abu Lahabi n'abasajja be babikuba n'amaanyi, nga bamuwakanyiza ddala. Revenge yali esinga okuba ey'amaanyi ng'amugoberera buli wadda, buli katale wadda, buli katawuni waagenze, buli ku street waagenze okubuulira ng'amubeera mabega. Aba yakamala okubuulira abantu ng'ono ajja n'abasajja be ng'abikuba byonna by'ayogedde. Agamba bannange omusajja nga mpitiriddeko eyandibadde ansapootinga kuba yali family member, era bagamba kino kimenya n'amateeka mu ggwanga eri Abawarabu. Family member yadde mulina obutakkaanya, bw'abeera ng'afunye obuzibu muveeyo mu basapootingi, naye ye nga ye eryo etteeka yalimenya nga tasobola kusapootinga Muhammad ng'awulirira ddala obusungu. Ate in most cases abantu abasinga okutulwanyisa babeera ba family member, naye tusabe Allah atutaase obubi obubavaamu. Tulaba ng'omwami ono Abu Lahabi yakyankalanira ddala nnyo n'atandika okubeera mulabe wa Muhammad ow'amaanyi era mulabe w'obusiraamu. Tumulaba nga yali mulirwana wa Nabbi Muhammad, naye nga mukyala we asitula kasasiro n'amusuula mu mulyango gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukyala wa Abu Lahabi ono Jamil yakwatanga amaggwa n'agatwala n'agasuula mu kkubo Nabbi Muhammad we yayitanga ng'agenda okusaaza fajiri, ng'agasuulamu akyasinga okwagala gamufumite. Jjukira fajiri we bagisaalira bo bakumakya nnyo oluusi ayinza obutakola ki, obutagalaba, ng'agatwala n'agasuula mu kkubo gamufumite ku makya ng'agenda ku fajiri. Subhanallah. Naye ekisinga okuba eky'amaanyi kye kino, Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yafiirwanga abaana be ab'obulenzi nga bato, abawala nga bakula naye ab'obulenzi nga bafa bato. Kati lunaku lumu n'afiirwa Kasimu. Kasimu yali mutabani we nga naye muto bebe. Bw'amala okufa, imagine ennaku eyo gy'obeeramu. Abu Lahabi yakwata ebivuga n'agenda mu kibuga n'atandika okwetooloola ekibuga nga bw'azina nga bw'ayimba Muhammad musajja wa nkugu, tawera, nga wogamba mu njogera y'ennaku zino nti tawera, tasobola kuzaala mwana mulenzi oba tasobola kukuza mwana mulenzi, abaana b'abalenzi bonna bafa, talina musika gw'agenda kuleka, musajja kyoya talina musika, nga musanyufu nnyo. Imagine taata w'omuto nga yakola ekyo. Kale byayitirira bye yabonyaabonyamu omubaka ne famire y'omubaka n'obusiraamu in general, okutuusa ekiragiro we kyakka, abasiraamu ne basenguka ne bava e Makka ne bagenda e Madiina. Era awo yali talina direct interaction, nga talina ngeri gy'asobola kolaki kubatomeramu directly abalwanyise nga luli we yali abalwanyisa nti yali abagobereranga buli wamu. Kati we baasenguka ne beesalako n'abeera ng'asobola kolaki kulumbira wala oba kulumbira bbali. But finally
aya zino 5 ne zikka nga Allah alaga ekibonerezo ebibonerezo ebikakali nga Allah alaga ebibonerezo ebikakali byagenda okuteeka ku muntu Abu Lahabi ne mukyala we olw'ebyo bye baayisaamu Muhammadi n'abasiraamu. Katutandike sura inshallah ta'ala. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kulinnya lya Katonda omusaasizi ow'ekisa ekingi. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Gizikiridde emikono gya Abu Lahabi naye n'azikirira. Kitegeeza nti buli kyonna kye yateekako emikono gye kye yakola n'amaanyi ge kigenda kuzikirira oba Allah akikolimidde tekigenda mubeereramu mukisa, tagenda kirabamu mukisa, oba baana be oba mirimu gye oba bugagga bwe bwe yeewaananga nabo byonna Allah abikolimidde, tagenda Abu Lahabi tagenda birabamu mukisa. Yakolimira omubaka, tumulaba omubaka we yavaayo ng'atandika okuwa message, ng'atandika okusomesa obusiraamu n'amugamba okolimirwe Muhammad otumalira obudde, tulina ebyokukola, tuli basajja bagagga, okolimirwe n'ebyo byonna by'oyogera otusuubiza obulamu obw'oluvannyuma. Mazima ki g'olaga, evidence ki gy'olaga eraga nti nno obulamu obw'oluvannyuma gye buli oba bino bwe biti ne bwe biti bijja tutuukako? Toyina bujulizi, otumalira obudde. So ebyo byonna bye yayogera wano Allah byagamba nti akolimiddwa era nabyo bikolimiddwa byonna bye yakola. Ayi kikakasa nti akolimiddwa na buli kimu ekikye kikolimiddwa nga bwe yakolimira omubaka. Ate nga jjukira ye muntu buntu ne bwakolima ebikolimo by'enkoko tebitta kamunyi, tewali kisobola kukola kyo kutuuka ku mubaka, naye Allah bw'aba akolimye aba akolimye, agambye byonna bye wateekako n'engalo ze, buli mulimu gwe wali okoze togenda gulabamu mukisa, ate nga bye yali yeewaanyisa. Mpozi n'ekirala aye neetulaga nti ekibonerezo kino kigenda kujja si nti nno kigwiriddewo awo, no. Allah agamba nti nno maze okukisalawo kubanga ye agamba kun fayakun, agamba bugambi bba ne kiba. Kati mu kukka kwa aya eno Allah yali amaze okulagira nti bba era nga kigenda kuba. Ng'omuntu wonajja n'ogamba omuntu nkolera kino bwe kiti ne bwe kiti, omuntu n'agamba kiwedde ekyo, nga kyategeeza nti nno maze okukikola, nti ngenda kukikolera, definitely sisobola gaana gwe kakasa nti n'ekyo kiwedde okukolebwa. So na wano wekiri Allah agamba nti mukakase nti ekyo maze okukisalawo era kiwedde kigenda kukolebwa. ما أغنى عنه ماله وما كسب. Temugasizza emmaali ye n'ebyo byonna bye yafuna, okugeza abaana, ebyobugagga, byonna Allah agamba nti tebimugasizza. Omwami ono Abu Lahabi yali yeemanyi obugagga, yali yeemanyi ssente, yali yeemanyi obuyinza. Actually bagamba nti yali musajja mulungi nga n'obulungi bwabumanyi, nti nga newomutunuulira bw'oti osobola okumuwa ekitiibwa. Ekitegeera ng'ayina endabika eyo nti afaanana okuba nga musajja wa kitiibwa, nga mugagga, alina ssente, like omuntu gw'otunira n'ogamba munjogera ennaku zino he had it all, ng'omulaba ng'alina byonna, naye yalina obwo obuzibu bw'obusungu obwo n'obukambwe obwo, ate nga bwe businga okumwewaanyira nga buli omu amutya. So yali amanyi nti era ng'abeera agamba ekizibu kyonna we kiba kintuuseeko obugagga bwange busobola okukimala. Obulamu bwe buba bukendedde obugagga bwange busobola okuzza obulamu. Abaana nnina, abakyala nnina, nga muntu mwerazi. Naye wano Allah agamba byonna ebimwewaanyisa nti abirina tebigenda kumugasa yadde okumuyamba. Era tugenda kubiraba ku nkomerero nti tebyamuyamba.
abaana baamudduka, mukyala yamudduka, maali ng'agina naye nga temuyamba, byonna tebyamuyamba. Tugenda kubiraba ku nkomerero nga tumalirizaayo essuura eno, tunnyonnyole butya ate Allah we yamuzikiririzaamu. سيصلى نارا ذات لهب Ajja kwesogga omuliro ogulina ennimi ku lunaku lw'enkomerero. Nti agenda kwesogga omuliro ogwo ku lunaku lw'enkomerero gwe bayita Lahab, ng'erinnya lye lye yali akozesa era ng'alyagala nnyo okukola ki? Oddikozesa. Jjukira twalinnyonnyodde mu ntandikwa nga litegeeza nti father of the flame oba father of the fire, nga kyava oba lyava ku busungu bwe yali alinaye, taata w'obusungu oba obukambwe obwo, ng'alina obukambwe obw'amaanyi n'obusungu obw'amaanyi. Kati omuliro gw'agenda okuyingira gwe muliro gwe gumu nga gujjudde obusungu, gujjudde obukambwe, gujjudde Lahab, nga bwe yali agala erinnya ly'oddikozesa n'okumuwaana nalyo. Gwe muliro gw'agenda okwesogga mu kaseera akatali kaawala. Subhanallah. Aya eno eyongera otugamba naffe abaliwo tubeere very careful. Akadde katambulaye, byonna bye tukola tumanye nti nno essaawa etambula. So naffe olunaku lw'enkomerero era lujja tusanga. Tubeere careful ku biki bye tukola ki? Bye tukola. Inshallah ta'ala tugende ku aya eddako. وامرأته حمالة الحطب Ne mukazi we omwetisi w'enku oba eyabungeesanga olugambo. Aya eno etegeeza nti ne mukyala we omujamilu naye ajja kuyingira ogwo omuliro gwe gumu ogwa bbaawe, omuliro gwa Lahabu ku lunaku lw'enkomerero. Baziyita nku, abavunuzi abamu bagamba nku kubanga omukyala oyo yasitulanga amaggwa ng'agasuula mu kkubo ly'omubaka ng'agenda okusaaza fajjiro ku makya, omubaka asobole okugalinnyamu nga tagategedde. Then abavunuzi abalala ne bagamba baziyita nku lwa nsonga yakozesanga olulimi lwe. Olulimi jjukira, olulimi lwa ttabo. So yakozesanga olulimi lwe okutambuza olugambo. Olugambo olwo olwakusanga obusiraamu ne Nabbi Muhammadi wamu ne famire ye. Era abalala bagamba nti baziyita nku nti omukyala yennyini ajja kubeera nga ye yeetikka enku ezikuma omuliro ogwo Lahabu oba ezongera. Nga ogamba nti n'ekyoto okyongeramu enku, nti ekyoto ng'omukyala ye yeetikka enku ezongera omuliro ogwo Lahabu gwe banaabeeramu olw'olugambo lwe yatambuzanga, olw'omumwa gwe yakozesanga. Subhanallah. Therefore tubeere very careful. Bano abeeyita mbu olwanirako munno entalo. Beera very careful kuba munno waabeera nga mukyamu oba nga mubi, gwe nojja n'omulwanirako oba okozesa bikolwa oba okozesa lulimi lwo oba okozesa kamwako, oyinza okubeera nga naawe ojja kubeera oli accountable ku kibonerezo oli kyanaafuna, nti naawe oyinza okukakkana nga bakugasse ku kibonerezo oli kyanaafuna. So tubeere very careful we tuba tusapootinga bannaffe oba twagala okuyimiririrawo bannaffe. Tulina okumanya nti be tuyimiririrawo bali ku mazima oba be tusapootinga bali ku mazima. Otherwise ekibonerezo kye banaafuna osobola okwekanga nga naawe kikuliiriddemu. Inshallah ta'ala tugende ku aya esembayo. في جيدها حبل من مسد Mu nsingo ye nga mulimu omugwa omulange mu bugwogwa. Aya netegeeza nti ensingo y'omukyala ejja kuba esibiddwa nga baginywezezza, kubanga aya egamba nti nga mu nsingo ye, mu nsingo so si ku nsingo. Waliwo enjawulo wakati wa ku nsingo ne mu nsingo. Mu nsingo kitegeeza ejja kubeera nga omuguwa bagusibidde ddala mu nsingo nga gunywedde, ng'oyinza okugamba bw'atyo bwe yatondebwa nga gumukutte bwe guti gumunywezezza
nga gwafuuka gumu, nga gwafuuka part of the neck, nga gulinga gwe baamutonda nagwo nga guli bwe gutyo, so si nga bagusibye ku ngulu nti tegumusibye ku ngulu, no, nga bagusibye gumunywezezza, ng'oyinza okugamba bw'ati bwe yatondebwa nga gumunywezezza. So aye eno kyetegeeza omuguwa ogwo bwe gutyo bwe gujja okubeera nga gufaanana. Abamanyi batugamba kijja kuba bwe kityo lwa nsonga omukyala ono engeri gye yali ng'ava mu famire ngagga, yali ayina jewelry, abamu bamuyita jewelry, abalala bamuyita jewelry, obyokwewunda eby'ebbeeyi ng'abyambala mu bulago ng'agenda yeeraga. Naye mu byokwewunda ebyo mwalimu ne necklace yali ey'ebbeeyi ng'okwokomya amaaso, onjogera ennaku zino, nga kwokomya amaaso ng'ogitunulako obutunuzi n'omanya nti eno necklace ya bbeeyi, ng'agenda yeeraga nayo yewaana nayo nga bw'agamba abantu ne bwe kiba kyetaagisa kweggyako necklace yange eno ey'ebbeeyi ngitunde nsobole okubonyaabonya Muhammad n'obusiraamu nja kikola. Like ng'amaliridde ng'alina obwo obuvumu obwo obusungu ekiruyi ku busiraamu. Therefore kyova olaba kino ekibonerezo kyamuweebwa, ajja kubeera mu muliro gwa Lahabu olw'olulimi lwe, ate n'ensingo ejja kubeera nga bagidecoratings n'omuguwa bwe gutyo olw'ebyo bye yayisaamu omubaka. Kaakati inshallah katugende ku kibonerezo Abu Lahabi kye yafuna. So tulaba nga Abu Lahabi ng'omukungu bw'abeera yalina tenti w'atuddeemu, then tenti endala nga mutuddemu Abu Rafi ne Lubaaba. Lubaaba yali mukyala wa Abbas. Abbas tumumanyi bulungi y'omu ku baganda ba Abu Lahabi, abaana ba Abdul Muttalib. So tenti mwali mutuddemu Abu Rafi ne Lubaaba mukyala wa Abbas, tenti endala ng'omukungu Abu Lahabi yatuddemu. So zaali tenti bbiri nga zeerinaanye. Bamuleetera amawulire. Ani amuleetera amawulire? Abu Sufyan ibn Harith. Abu Sufyan ono yali mutabani wa Harith. Harith nga we tumumanyi naye yali omu ku baganda ba Abu Lahabi, be bamu ku baana ba Abdul Muttalib. So Abu Sufyan mutabani wa Harith yaleetera Abu Lahabi amawulire agamugamba nti mu lutalo lw'e Badr abasiraamu bawangudde. Abu Lahabi yayisibwa bubi nnyo, feesi n'ekyukirawo. Mu bitabo bagamba feesi yakyuka nebeera as black as thunder. Olubwatuka lw'eggulu feesi yakyuka nejjula obukambwe nga bulaba olubwatuka lw'eggulu ery'amaanyi olw'okuba abasiraamu bawangudde mu Battle of Badr. Amawulire gaamuyisa bubi nnyo. Bwe gamala omuyisa obubi, Abu Sufyan n'ayongera okumunnyonnyola n'agamba akagurupu akabadde katulwanyisa babadde abantu batono, meaning nti abasiraamu babadde abantu batono nga tubasinga obungi, naye obuzibu we buvudde wabaddewo abasajja abambadde amaganduula ameeru nga batudde ku mbalaasi naye nga bali wakati w'eggulu n'ensi nga balwanirawo mu bbanga naye nga bakuba buli kimu kye balabako. They could spare nothing, nga buli kimu kye balabako bakikuba ne bakittirawo. Olwo abasajja baffe ne batandika okubona emiwabo, bagiyita kubona miwabo, yes. Abasajja baffe ne batandika okudduka, abamu ne babatta, abalala ne babatwala ng'abasibi. Ayayaya! Bano abatudde mu tenti ebbali Abu Rafi ne Lubaaba, emboozi bagiwulira. Bwe bagiwulira ebakyamusa. Bwe bakyamusa Abu Rafi nga tategedde n'agamba, "Oh, bamalayika!" Abu Lahabi kyayongera muyisa bubi we yawulira nga Abu Rafi agambye mbu bamalayika, n'alooka amukuba paka ku ttaka. Bw'amukuba paka ku ttaka, Lubaaba n'asituka. Jjukira baali batudde mu tenti. N'akwata bagiyita nkondo ya tenti, pole. N'akwata pole emu yali okumpi, enkondo ya tenti emu yali okumpi. N'agikuba Abu Lahabi n'obusungu ng'akaba n'okukaba, n'agimukuba ku mutwe n'agwabya.
nti n'akawanga wali okalaba. Yamukuba mukambwe ddala n'amugamba toyina lukusa luyisa bubi Aburaafi olw'okubanga omwami wange taliiwo. Yamukubira ddala bubi, omutwe yagwabya n'akawanga nga kalabika, naye nga mukyala yakuba si mwami, ag'amaanyi gonna gaali ga mukyala. Subhanallah. Then musobola okumbuuza omukyala yali anona ki mu lutalo? Omukyala yali atudde mu tenti eyiye ne Aburaafi nga basongola busaale, arrows, obusaale obw'okulwanyisa. Then tenti endala mwe mwali mutudde omukungu Abulahabi ate nga bo beesuulidde. Jjukira abakungu bakoma eno bbali, mu abalwanyi ne mukkirira ku battlefield. So bwe kityo bwe kyali. Naye omukyala yamukuba Paul ekiwundu kyafuuka ky'amaanyi that kyalemwa okujjanjabwa, ng'obugagga bwa Abulahabi bwonna tebusobola kujjanjaba kiwundu ekyo, nga tebukyasobola kumuyamba, nga kiwunya nnyo nnyo, kivaamu ekivundu eky'amaanyi. Ate ne kijja nti yamala ate n'afuna kyamuleetera skin rash, olususu ne lulwala nga luyina endwadde, nga luyina rash etiisa abantu nga balowooza ejja nabbakwata, nti eri contagious, nti esobola okubakwata. Bw'omukwatako oba bw'omusemberera, eyo endwadde ejja kukwata eri ku lususu. Therefore ng'abantu bonna tebaagala musemberera, ng'awunya nnyo 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 nnyo, ne famire ye yennyini n'emuviira, n'abaana be ne bamuviira, ne mukyala we n'amuviira. Mu butuufu nga Allah bwe yayogera nti byonna obugagga bwe n'abaana be byonna byakoleredde mu dduniya tebigenda muyamba, tebyamuyamba Abulahabi. Ekiwundu kyagaana okuwona ne kivonda ne kiwunya. Ebitabo bikyogerako nga septic. Omanyi nga septic tank weewunya, nga kivaamu ekivundu eky'amaanyi, teri n'omu asobola musemberera. Kyokka ne kigenda ne kireeta rash. Effects zaakyo kwaliko rash ku mubiri. Rash oyo ng'atiisa nti abantu baali batya nti bwe banaamusemberera oba bwe banaamukwatako, eyo endwadde eri ku lususu nabo ejja bbakwata. Kyekyo ekyamutuukako. Era waayitawo wiiki emu yafiira mu nnyumba yekka, nga tewali n'omu amuli around. Bw'amala okufa nga tewali n'omu asobola kumuggyayo yadde omukwatako, ebiro biyita, neighbor awulira ekivundu kimutta, n'agamba bannange kivundu nga kiyitiridde nga takyasobola kukola ki, kubeerawo. Kwe kuyita abantu n'abafamire ye, abafamire ya Abulahabi, n'abayombesa nnyo era n'abagamba musobola mutya okuyisa bwe muti kitammwe, omuntu wammwe eyababeererawo musobola butya okumuyisa bwe bati. Muliraana yabayombesereza ddala, naye gye byakoma nti abantu beekuŋŋaanya ne bakwata poles, ne bakwata poles, emiti oba kanjiyita emiti naye pole mugimanyi, ne basooka ne bamuba amazzi ge gaamukulukusa n'emiti gye poles gye bakutte nga bwe bamusindisa emiti nga bwe bamukuba amazzi paka bwe bamutuusa outside Makka, wabweru wa Makka, nga we basimye ekinnya we bagenda omuziika, era ne bamusuulamu. Bwe bamala ne bamusuulira amayinja, nga teri n'omu amukutteko yadde n'omulambo gwennyini nga gubeesittaza, baagusindisa mazzi na miggo, poles. Subhanallah, yeyo enkomerero ey'okwewanika n'okweraga. Tusabe Allah atukingirize ekigambo kwewanika, kweraga malala, obutakkakkana eri obusiraamu n'ebyo obusiraamu bye bikola ki, bye bisomesa. Ya Rabbi, Allah atuwe obugonvu eri obusiraamu, kubanga enkomerero teba nnungi ey'abantu bonna abeegulumiza, ab'amalala, abeeyita ab'akabi. Subhanallah, especially abeegulumiriza ku mateeka ga Allah, ne beegulumiza ne beeyita ab'akabi, ne beeyita ab'ettendo. Subhanallah, tusaba Allah atukkakkanye eri obusiraamu n'eri obulamu n'eri ensi yonna, tubeere abantu abakakkamu era abagonvu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.